ebiseera ebisinga omuntu abeera alina embeera gy'agala okuteekawo naye nga tamanyi wayagala kugiyisola. Ensonga lwaki omuntu omu addira ejjinja n'akubako mu kisaka alabe ekyo ekikola ki ekiriyo. Bagoba agulina kuba sofaasi tuba tetunnatuukawo nga tewali nga ne bw'okuba omuntu ebyaddala teryavaayo. Kati abantu laba balina olukongolo lwe bansimbako ennyo omukulu ayonoonya indasitule omukulu ayonoonya indasitule kyeki. Omunene Kanyama bw'ava n'alina mukubye nakyo kiswaza. Kale kikola eggulire kibanga omuntu bw'abaga nti omuntu yalumya embwa gwe kyolina okumanya kufokasinga ku kyo ekyamakulu. Ensonga ezitalina makulu zikole ki? Tutaziwa nnyo makulu kuba abantu bakubye. Ekitegeera abantu bakufe batukubye. Waliwo akabondo akali awo akalinga akeetegekedde abayimbi. Kuba Lwedyomozi yafa bawunsa Eke n'afiira mu mabaala. Ekitegeere kyalibadde kya buswavu nnyo Dayasi okusanga Fala nkubye. Kuba waliwo omusango gusobola okuwozeka nga nja kuguwoza dani okunkuba eccupa. Naye akagambira akatambudde agamba oyo ali eri tugenda kumunoonya. Lwaki mumala kwekuŋŋaanya okunoonya nze ali eri? Ko mwenna abagamba okunoonya mu nsinga obunene munkubisaamu emirundi ng'ejeegi. Tosobola kutuula olunaku lulamba ng'onnoonya n'ombulwa. Bwe tubaako w'otuula bw'otyo nnindirawo era oba ojja kukola ki? Oba ojja kundaba. Mpoziko bagambe ekira nti balugguddewo nti no the strong will survive. Alien Skin ne babbawuza ba Uganda. Asanga munne yakola ki? Ya surviving. Yakulabisa nnyo. Omuntu ambadde ekyamagye basange ng'ate bamukubye yagodde wali. Banja bandabisiza abajaasi. Fane emirembe gye tuyitamu ya kijaasi. Oli goyitako akutaagula buki? Otaaguze ensonga lwaki nga tobona ogisiba nga yanywedde. Asana kakkiriza ne music tawangaala. Buli wiiki nto oluyimba lukola wiiki eringa disposable. Osegedde kisigenda okunkumirawo. Boy buli wiiki nto ennyimba nga ssatu. Kali music wange ne mufa disposable. Ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo. Kubanga bajja kuntegeera. Ate si fakinga. Kati sofa mu level gye ntuuseemu ntandika okugaba ku respect ne ngamba abasajja nga bayita mu bingi kuba wootuuka n'olaba nga buli omu akutaagula n'ogamba kati bwe guti bwe guli tegeeza ssebo nange n'abanjagala era ogombe 10 kyawo omu naye nga ate sofa n'agamba nti twagala kulaba beegeziwaza kuba amagezi twagaza emabbali ne tukozesa kitwabbe kituyisaawo naye nga kiri kityanyiga. Oli omuyeeyo muntu bamuntadde wano naawe ate ki? Atayina oyo kale ate eri agambayo kiri kitya ali fit kyekiriwo yamani asirina yasinange nze kulabo bantuuseewo nina amaanyi agasotuza abamawulire ng'abalala yamani kati ndabye amaanyi gakola ki galeka weegali okitegeera okitegeera asofa gasireo njala kutangazaako eri eggwanga kati Alien Skin muyimbi okitegeera era atali mu kugezesa bula ali mu kukola ki ali mu business n'okwagala okutangazaako ndaba waliwo ebiyitingana kubanga bagamba batya nnyo kye batamanyi ate ne bakyawa kye batya okitegeera. Omanyi lwaki ebiseera ebisinga omuntu abeera alina embeera gy'agala okuteekawo naye nga tamanyi wayagala kugiyisola. Ensonga lwaki omuntu omu addira ejjinja n'akubako mu kisaka alabe ekyo ekikola ki ekiriyo okitegeera yamaani. Kuba nze ndaba abamawulire bankubira essimu balina ebibuuzo bingi nga bibuuzo ojja baddamu bitakwatagana. Ensonga lwaki nabagambye kakole ki twekuŋŋaanye lumu ebibuuzo ebyo babimpe lutya lumu ebisoboka biddibwemu bitalina ansa tubikole ki tubireke yamaani. Tuba tukyasumbuwa tubadde mu audition ekitegeera era nze nakyetuuma eky'obusumbi kati neŋambi kati ndi muyimbi yamaani ate ni muyimbi. Okuyimba ntandise mu mwaka guwedde sibidde mu ndongo naye ndongo sinzibu sofa nze mu nkulaba kwange ne waliwo abaagala okufuula omulimu omuzibu bisobola okuba kinnyanguyira ng'omanya kimuzibuwalira naye ate nze bwe kinnyanguyira ate gwe kifuula mbu nno nze mba nnyonoona okitegeera yamaani kubanga bw'ogula emmotoka oba 3 enkeera n'ogula emmotoka endala 4 oba toli mukwavuwala okitegeera naye kati abantu laba balina olukongolo lwe bansimbako ennyo omukulu ayonoonya indasitule omukulu ayonoonya indasitule kyeki okitegeera
Njasi ngendo tangaza keri eggwanga oba n'aba basobodde okulaba babaako. Indasitule kibuuzo kinene era nakyo ekyo kiyinza okuba tekirina ansa kuba jasi ekigambo bugambo. Yamanyi watulaba abantu abamu kati balinga abakokola mbeera ze disrespecting abantu abakulu b'osanze mu industry oli arrogant ate tusadde okwo n'ebiyitingana bingi. Yamanyi anti era ebiyitingana ebyo byenjala okutangaaza nga biriwa okudisrespecting abakulu b'omusookere waggulu mu biko obanga wali tunajja mu industry olabika obadde okakolamu gosanga gwokuba wameka bakagamba mbu tubakubye wakubye wa box balugambye wasitiri wakubayo mukyusa wamukuba gwe nga sinakkuba kati oliwa ekitegeera sofa waliwo ebigambo biyitingana naye ngaeyayo byonna bigamba nti bagoba akola ki bagoba agulina kuba sofa siwe tetunatuukawo nga tewali nga ne bwokuba omuntu ebyaddala teryavaayo ne kale ne gwewoniizemu obuwoniizi avenako abankubye wajja vaayo n'omuntu omu agamba enze banzise onoomuwakanya agamba omukulu yankubye nakola ki okitegedde dembe lye ekitegeera naye sofa kale gwe kyolina okumanya kufokasinga ku ki ekyamakulu ensonga ezitalina amakulu zikole ki tutaziwa nnyo makulu kuba abantu bakubye ekitegeera abantu bakufe batukubye naye ate era mu nkya muve engolokofu baatukuba twatereera kwanza poliisi yankubako nga manyi ndi mugezi naye sijja kugamba kyankubya naye nolaba nga oli musiru osobola okwefuula omugezi nga oli muki oli musiru kati mukyusa nsiri batereeza kubanga kati kagambe kineno nze ndaba babawunsa kuba nze ndi musajja mutono omunene kanyama bwava namukubye nakyo kiswaza kale kikola eggulire kibanga omuntu bwabaga nti omuntu yalumye embwa kikola eggulire nembwa berumye omuntu ekikola ki kikola mawulire kuba embwa yina oluma ki yina okuluma abantu otegeera kati ogamba babawunsa nabakubeebuze munamukubidde ki naye singa ekituufu kivayo nga saamukubye kuba bagamba vox enaki ena kamera ne lwaki tebaliriizinga obutambi otegeera biri bira bya tiktok ate biveeko era nate nsobola okutuuza okikola nga olwamawulire ku tiktok sebo ebino ebyeno birala nnyo kubi ebitambula mu bantu ati kati kagambe kineno sigala lwanyo ku nsonga za bawunsa oyo kuba bawunsa vitawe yatandikira nali ndi munda atenga osegera nolaba besikasikani abasajja bange nenfuluma nembabuuza wayi buzibu ki osegera sofanzi nabawa n'essimu yakuba bali tebagirina osegera nenkwala n'esente mugagenda mu ddwaliro bwetuuka mu ddwaliro okole ki onkubire si kuba nti nno nze mukozeeko obuzibu naye wayo ne betuwa oba obuyambi lwakigwa obumutuusizaako okitegeera naye nga ye alaga nti nno ababikimukoze babadde kwani babadde nange kati obutayagala kuyitingana mugamba gwe essimu yange eyo kwala emitwalo 5 bwetuuka mu ddwaliro enkula essimu ngambe twakoze eki kiba kuba ndisente na nnyingi naleme kunneekwasa namuwa essimu nakeera ku makya nga ate gwe mpadde essimu akole ebirala akoze biki birala kati neŋŋamba nti ensi bwetu bwekola ki bweba naye ebiseera ebisinga amazima go tegeekweka otegeera eyo si nsonga y'amakulu nnyo ye yafunye kyadde ayagala ndowooza osanga ekyadde kimutaasa okitegeera okusinga omujjanjaba kati nendaba ne babawunsa abalala abavuddeyo nga balinga abaagala okuluggulawo otegeera kati babawunsa ngenda bagamba banene kinene oba ekintu kimu waliwo abalaga nti be bakulira ebibiina byabaki byabawunsa kati omuntu akulira babawunsa yalibadde alina enjogera endala gyayogeramu etali bwetyo otegeera kakigenda kutulaga nti nno waliwo akabondo akali awo akalinga aketegekedde abayimbi kuba bedyomozi yafa bawunsa eke nafiira mabaala otegere kyalibadde kya buswavu nnyo dayasi okusanga fala nkubi otegere mwana wange siiruuza kuba waliwo omusango gusobola owozeka nga nja kuguwoza dani okunkuba eccupa otegere kuba nange okukuma kutandikira kunze ssebo otegere tojja kujja ssebo nkuba enze nseke ngambe ati ayo bawunsa bakola byo makuba bantu otegedde
Yamani kati n'ekirala naye akagambira akatambudde agamba oyo ali eri tugenda kumunoonya lwaki mmala kwekuŋŋaanya okunoonya nze ali eri ko mwenna abagamba okunoonya mu nsinga obunene munkubisamu emirundi ng'ejeegi nze siba mu makindi tosobola kutuula olunaku lulamba ng'onnoonya n'ombulwa bwe tubaako wootuula bw'otyo nnindira era oba ojja kukola ki oba ojja kuwundaba mpoziko bagambe ekira nti balugguddewo nti no the strong will survive okitegeera ajje naye atulenga bwe yatudde agambe nti ali kyenyi kitwagala ali ne sikini ne babbawuza ba Uganda asanga mune yakola ki yasurvivinga n'amaana agamba era omulala kitalina wagenda kuyimba nga ffe tukuumyewo then gwe bawuza bakuteeke ku posti oba ku bbaana okitegedde gwe tuwe mbadde ngenda okuyimba nkwate n'okusagenda oyimba ennyimba zange ku stage gwe ssebe yakola obuganda okitegeera tewalayo muntu agenda kukola ekitiibwa nga tekyewa nze nange bintu bwe ne branding osanga ekitiibwa kyange ekinjamu okitegeera naye ate omuntu tekizamu nositegeera bingi ebiyitiŋŋana mu bayimbi buli omu ne gw'otamanya gye n'akuwaako amawaazo ng'alaga wakula naye kale twali tubibaze ne bino okitegeera twali tubibaze kubanga bakola ki bagoba agulina mwana okusinziira ku amasimu agakubiddwa ag'enjawulo olina statement gy'akola n'ogamba nti balabanga abayayi otambula nabo nabo otambula n'abasirikale gavumenti yakuwa ku basirikale tekyetaagisa gavumenti kuwa basirikale naawe osobola okubeewo gogameno bbaga linyambadde gavumenti yajimba oba enkofiira gwosobola okukola kyoyagala kasiba nga tekimenya mateeka ekyo nje ekiriwo nti kulevo gye ndiko nokyasobola kunkwala n'ogamba omusajja yanya kudda akasimu ate omukulu ali nawe wennyini ekitegedde njagadde kumanya connection ki gy'olina wakatiwo ne army service oba police service kinjagala okumanya tewali abasinga bakutebe bagamba oyinza okubanga either wava mu magye obanga ogabaddemu obanga mu famire olinamu kuwa magye obanga oli mbega tewali kimpaga endongo yokka yempaga kuba balakedube babikubye abudwani babikubye ebyamagye abajamanyi kuba babikola ki babikuba naye muzi yabikuba batukanodde muziikamu okategedde ako kati endongo eno sufa n'emibya gye tuyitamu mu yakijasi oli gwoyitako akutaagula buki otaaguza ensonga ate nga tobona ogisiba nga yanywedde ate nga tesobola onnyola inakuba yamagye nebbaaga onogisiba nekola ki okujja gavumenti bwe naava negane tottamu kwambala byaki naye nga n'okula n'ekirala kijja kulabisa nnyo omuntu ambadde ekyamagye basange ng'ate bamukubye yagudde wali banja bandabisiza abajaasi osegedde kubanga sufanza amagye nagendako oko ne mmagye nali oba musinya wanu bangoba nga ali mwana muto osegedde kisizambo no nanyiiga wakuva buto nga kola ki kati wakankwata enfundo obanga mmeka nga nyambadde uniform masinatuuka nawani enfundo eziwera osegedde anti ekibuzo kiri kyowoona otya era n'osigala ng'okyali alisofa kati endongo yentangira yentaasa sika kusanga ngo yali ni skill osegedde tebatuma kyoba naawe osobola okukola ki enensi bagamba self service waliwo yagala okwambala enkofiira abasiramu oba ekkanzu omulanga tayala kwambala damage osegedde nengamba kanga nkole ki kanyambale kino okategedde okusinzira engeri gyeweyisaamu n'ebigambo by'oddamu olabanga watuuse wewali oyagala okulaba wenali njagala nayise nawo kuba nali simanyi tugenda kutuukawo osegedde kwanze nalinga ku street era nga birimu kuzoganya buzoganya naye kati bwembanga ndi wano ng'ensi naddeko amaaso koza katonda fala lola si fala sofa nange byenina oba byenkoze bivudde mu kusaba n'okukola ennyo era waliwo bensikira abajja ne bagamba kyali mwana alina ekisima akasima tewali akasima osobola okukafuula nti wekali ng'okoze osegedde omuntu asobola okulowooza nino kyangu ne studio nnyingi nnyo okusinga ku kyolowooza gwe olanga akavimbo kange kakuluma gweyingira studio gwe bonna ovaayo kijja kukulaga nti nno akavimbo kabwere oba kaddala okitegera abasinga bagamba nti toyimba bakiyita buboga music era tawanga olinako ko wali otuddekawo wansi n'ogamba nti singa zino ennyimba ziggwako kikyenzizaako ngaali esikini ate nze siri muyimbi gwe wabuuza kyenzizaako bonna ku nti oluyimba otegedde
ate sina mukyajja ngenda kudda kuba oledi ndi ku kyalo kyange era endongo bweganda eno nja kudda makindira nsowolenga abalala kuba sina kyalo ositegeera kale ate bwegaga ndi nja kudda ku kyalo kyange kweri kati ekiyisibwa nti endongo baboga mu music bulijjo nga bankayitingana nga sime kyekategeeza nti music atawangaala kasana kakkiriza ni music tawangaala buli wiiki nti oluyimba lukola wiiki eringa disposable osegedde kisigenda okunkumira boyi buli wiiki nti ennyimba nga 3 kali music wange nemufa disposable wanezuula mwana saagala osegedde ate yanzire muza madoxi ndaba boga mu music buli wiiki nti ennyimba nga 3 nga zinga disposable enyuma muleere nkyalina ogwako ega nenteekawo nenyuma negwako nezuula era ate nze sina nomukama tera tulina kunvuba kinnumi bino byoyogera n'engeri gy'oduuliramu abayimbi enkolagana n'abayimbi nkolagana n'abayimbi batya omanyi abamawulire tubaagala nnyo kubanga mwe mutukolera naye nammwe ate mukolamu bikola ki bibakolera kubanga statement ezo baali ya ssaawa nga nnamba ne batememu akantu kadakiika tewera omusajja yaŋŋambye waikibende mumanyiko ki kati mumanyiko ki neiba wange makyayita lindako nsobera next of kiniwe kati yamuwayirize nemubuuza gwe nakyo mumanyiko naye nga talina kyammanyiko mulaba waikibende andaba nze alien kati yanjogera ekiti ye Yesu okitegera nze mwana nze njogera kituufu ate nze sigenda kukola kitu gwe kyowulira kyoyagala nze nkole enniga nze nkola ekiriwo ate nze nkyanyiza abantu bangi nnyo kubanga tebajja kuntegeera ate sifeekinga nawe okuza negamba nno kyali wa kisiru kireetaisa ate kugeeraga nno gwe oli wa kisiru okategedde ate nemegenda ate kugeera bitambula bwetyo paka binaakutuukako nkwegambira nemekutta nnyo ate buddire mpaka bayagamba ng'oli musumbuyi takutegeera bw'olira amayirungi ku stage n'onywerako ekikola obeera kuli ng'otawanya Uganda ogiraba Uganda yo yenyini yo teri serious bw'obeera serious alone ojjukira munoko dawuni omukulembeze wanyura ng'obwogi ku national address banange yalinga anyedde obutwa mpaka we yavayo n'agamba akatali kabba okola ki naye olyanga amagumba okasuka mu mulyango musajja yanzibidde amayirungi baba nkoze omusango abayimbi bawa respect okusinzira kuba ku respect gye beewa togenda kubanga teweewa respect ate nze nje njikuwe kati nkuwe yaki wa respect abamwe bali bangi naye tetujja boogerako abo soke tubeesoze sikwatagananga nabeera nze sina muyimbi kyaliwa tekina kitugatta nze sitegeera bo bategeera kyekitugatta siga sibeetaaga negambye tebali kitugatta bo bebatwesamba sibe kiri ati bwetwesamba ffe tukole ki tukwesireko ate nga sofa ojja kulaba atwesamba era ng'endongo tugimusinga esegedde obanga atuwonyezza kakiringa nga bapromota abamu oba bakyali bafe oba badijje oli akushawa abakuwonyezza bulaaza odijja atagenda kujja kukuyimbirako oba kutagenda nakusaade ku postayo bonange sinakola sho naye nga tebo tubayimbidde enfunda n'enfunda okitegeera katoli bwava nagamba mwana nkwesonyiya abanga ayambye ggwe okitegeera kati omuyimbi okujja neesonyiwa abannyambye tojja kunsaba kolabo era nga bakuwandika luyimba okategedde ate ezeeyimbira lwazimmenya nedda sikubanga njewulira kyokka oba njewulira n'okusingawo gwe oba boto bwekitutte bwenga nkwataganana naawe wakola otya n'omulala era n'abamanyi nkwatagana naye lwaki bakyali bamwe nabo tukwatagana mpaka twawukanye soke tumuleke soke twogere ku bino ebiri waneeno
Yes, ebifaananyi byo buli kimu ky'okola. Bobbi Wine oli pangubayimbi. Sikopa mbayimbi kuba oli ndi muyimbi. Kiyamba ntambula mu lutu sentuufu ez'abayimbi. Okujjako singa mbadde nkola mbadde mbikopa ku babazi. Onaali badde nfeekinga. Oshegera kuba ndi muyimbi Bobbi Wine muyimbi kaya ate nkope mubazi. Ani akuinspire? Inspiringa. Kuba najja nayimbanga nze sina gwe nayimbanga. Singa najja nga nzemu oluyimba obanga abalumbe ezaya waligambi kafeero. Yampadde inspiration. Nina jana nyimba zange style ondala nga tewali gwenfaanaganya yadde. Oshegera. Kale so far mu level gyentuuseemu nitandika okugaba ku respect ningamba abasajja nga bayita mu bingi kwalo otuuka n'olabanga buli omu akutaagula n'ogamba kati bwe guli then no matter no class tugivuddemu tuze mu class endala kubanga buli class gy'ogendamu eba n'ebibuuzo bya njawulo. Class gye ndimu yeeno wendi wano ye class yange. Nze nyimba bubblegum music. Nabera ko nali mu kivulo kimu erugoga okwali DJ ni mulodi n'abalala nga bakuma kazi na rubayire nabo bantu bakazi sofa agambe kino endongo nina ekibiina kyengamba eri abavubuka abayimbi waliwo abantu betwayagala nnyo tukolagane nabo ndowooza nga akasera tekanaba kutuuka naye ate akasera bwe katuuka omuntu oyo abadde gwesibako nga tammuka akasera bwe katuuka ale najja ate tomwesasuza kitegeeza nti oba otuuse mu kirasi yali akwagalamu era ensonga twali tukolagana bulungi nnyo emirimu gyange n'egijje gitambula osegeera kitegeeza nti tuba tukoze ali lwaki bakubukinga ku bivuno tayimba ab'emukono bakunoonya amukono abaawo ate wali ebbala gye bakubukingako bayisiza nekyo bakunoonya nebakulabira Casablanca y'emukono ebiwandiiko bingi kati olaba nayogera ne management eyo nga bambuukinga okumpa ssente nitwogera essaawa zenina okuyimba osegeera ne baŋŋamba ssaawa 7 zenyina n'obeera ku stage osegeera kale nenkubira omukulu omudijje ne mubuuza ebyeno byebyery oba nsookere naŋŋamba ebyeno byamangu neŋŋamba kansookewa emukono kuba nalina shukulu agamba Friday no mbadde n'akawaani kulabamba osegeera nentuuka neŋŋamba omusajja naye sigenda kukola ki kulwawo nga yagala ntuule nywemu bwe bbaala abantu bajja leeti yogamba sigenda kunywamu kuba nze kukola sinywera ku mulimu naye sofa nze mpa balance tuyingire ennyimbirewo kuba niwala gye nkola ki gye kusala nga 7.5 nampa ku afuwa balance nga tuyingire munda balance omala ali munda osegeera tuuka munda ne mugamba deni bampe microphone mpe balance nkole ki nyimbe nanga audience yagamba crowd eri wansi ng'agasebo nze ntuule bakantu banayingira ate ndyoke nnyimbe osegeera bala ye mwennyini tuwe dakiika 2 angambire oluyingira kuyimbirawo ate ngeno bana gye bakola ki girina okuyimba osegeera omwembi singa abatagenda kuyimba wantu tajja nimba sigenda yimba wantu sijja naye ate nentuuka nenzija noyinga nenyingira ate nenfuluma kitegeeza ne management zirina okwetereeza ne promota nabo nkibagamba kati omuntu mujja muvaano nga mwogedde kirala otuuka ku shonga ekiro kiki ekyo kirala naagala atakyuse gwe mayako olunaku mba neshomeka osegeera ekibuzo kyange kisembayo wakolako statement n'ogamba nti TikTok yakola era teweetaaga bannamawulire essaawa zino olaba ekintu kuzitoweredde kati bannamawulire obeetaaga ekinnazitowa yadde ekinnazitowadde nesaa kunyiiza netekinnazitowa yadde kunyiiza saa munyiiza kubanga mugamba akantu agamulabe alowooze mulabye nga atalina mugaso osegeera kubanga kati yankubuuze kino kyogamba okategedde nti kigambe saa nkunyiiza nti enjogera straight kyobanga kisose neneekomako sala nkole ki nkunyiize kuba seremeredde olwedde nze enkuba otegedde nesaagadde balaga nti temulina mugaso obongera ku value indako kyogamba nakunoonyako ku start yange nedda nkugamba nagamba enjogera straight saaga nkulage tolina muki mugaso kuba waliwo abagukulabamu
sofa nange ngukulabamu ne wali nali sigukulabamu era nga lebe najja nebaga nekugamba mpita abamawuli babiri banje ko interview temujja kujja so mwalize sebo ashiza nkoze lwashi muze awo fani wange yaleta kubanga nagamba fani bwaja nakuwa seto ziteeka mu nsawo kali bwaja nakasigala ero boyo nakanywa tunakasa mu nsawo nga kayaga oli fani wo ate sofa basi basiza maso kode bafani bagoza nyimba mu gospel kosi na shoji nali nkoze to bakodi Kampala oba na Mirembe oba Lubaga osegede nyimbira bayayi nenzikiza ati ndi mu yayi nyimbira bayayi okujja kwa singono nsanga mu kyacho bangi wa pastor munga bampisa ate nembako byenyo banga ngenda negaya yabanje okeza nali nabo bane nsobi lwachi bayisenze bayesu ayagala nzenze ka aliyensi ogambye nti wali kukatibwako wabadde ekiro kubeera sikira abasajja era bakomplainze bakusasudde ensimbi zawe wadde noyinde twali twasainize mwe nayimba lunaku soko mubuze twawandise nti mwagambye ayimbe nnaku mmeka nine nyimba mmeka nayimbye mmeka nageze nekwa introduction nenvaawo negwe kyogamba kambabuuze kino bwe kyogamba promota bote bategera okubanga bwenako nyimba ng'atenze ensobya ku bantu singa badde ensobya ku bantu aba promota singa bakola ki singa banvaako dda kwanze nakuba ndongo yange nasina promota gwenteeseza naye nti balinayo nompa newe nakuba neenoga bwe muna labanga mba muyisaawo otegera ensonga lwaki nkola ebiriwa baani kibeera ku bivulu abamu bagamba nti ofuuwa ne guliriti guliriti yaliwa enjaye ogifuuwa ku siteegi mujja n'obukoola then oyo alaba nga kibuba kimuyisiza bubi ye nga ye oyandeke otegere yalaba nga kiba kimuyisiza bubi obanga muyisiza bubi mu mbeera zange yakole ki kubanga nze sibaddeeko mu jento mbunayononese boononese ayo natandibwe nayintani okuba endongo naye munonefu ate ngenda nterera bute ayisewo twayinza okwebuuza champion Budo akolangaani ku saidi yo singira ddala mu music career yo akolangaani inaoga ni champion Budo wakabi yabeerawo ng'owakabi asoma naye oli mu mukolera future ye pana nkicho omulaga kwa mwana mutacha alina okusoma era asoma era lero nalo kansolinze nga nina olukiiko ate nga nina okubeerawo yala balyokola kunywera ne ku stage kuba babawuza eyo nabigenda kujja n'okusinga ku ebyo kasitensi namuteekako amaaso ebyaddala olojjalaba nga waliyo abavudde abalwanirira eddembe lyakyo segedde ne kati sofa bagoba agulina era nebwe banaaba nagojjalaba nga tansi omugoba agenda bagubya kusoma abivaako atya senga tetwabivaako sofa bwanaaba yanziridde mbigee tekina buzibu kuba nange wendi era si wabi osegedde ebanja bakolera otuuka wendi mwana wamaani ono mugeto ate nga wakabi tegera sofa nze muteeka wano si kuba nti nomala biseero bayayi abimala kino kintu kyamaanyi nnyo kuba banja abaagala otuula wano eno nange osegera bangi gwobolowooza musajja wampisa ate nakyagenda kukanga ssebo ate akange yakwerinda byeye omuleke yabeerawo n'ecupa ye lwabye mumenya ojua nnyo makulu gwe lwaki yanemerako naye gwanga abembi bali bameka byali alina okwogerako oba baagala ajasi bebekulu aboogereko anze no abasajja bano respect kulaba nalina kirina kyembaddiza baleka babeere byabwe nange mbeerewa kigambo kyonna kyempeereza kisoomooza nzikwazinga mbadde njani obutipu babitera butipu
singa mmanyira abayimbi nolaba abantu bajja ne bansima njowe kumibigamba wa musajja muleka abeere bibye asa kimumanyiiko simanyi waaso otamanyi wensula kali mwogereko busi aliyensinge buvuddeko baddenga otumuliranga okugamba ebyawo matobi manyi era nsobola okukkiriza nti obadde tobimanyi kuba ensonga tobadde muyimbi olwaliro okuddeyo olangiridde okanjaseegongo professional ojja kugenda weewandiise eri abakulu nga Sindi Fiina Masanyalaze n'abalala anti abaawuma nabo kali balina omulimu gwabwe okunoonya abaki abayimbi olaba bakooki balonda abazannyi nti gwogenda okukola kigogenda ozannya wabula omuzannyi si yalonda kooki bwe balaba nga mbaweesa ekitiibwa mu kibiina kyabwe era bajja kumpandiikira naye bwe mba sibaweesa kitiibwa nina siga n'ekitiibwa kyange ekifu eno waliwo omuzannyi alonda kooki kooki alina olonda omuzannyi nti ono sofa tukirabye ajasa otukolera naye mba sibakolera era nga nsigalayo eno nesinagaanako okukolagana muntu yenna naye ate sinaba kwagala kwesiba ku muntu yenna oshegera olyeguddeko mulaavu champion gudo omuleke olyeguddeko mulaavu ava etya papa okubeera n'omuntu gw'oyagala sonze ne musajja abuvunaanyizibwa n'abadde atyo ate gwe wooseko oliniiba wange nze musajja abuvunaanyizibwa nze mpeerera abatali babiri abatali basatu osegere ate nga bange seboze gwoza nina emyaka ng'emeka bobondaba kale kituufu ki kale tugende n'ekyo 28 gattako 22 n'emyaka 5 n'obuvunaanyizibwa ssebo nange embeereyo ne bintuulamu ne ŋŋamba naye singa bijjiramba ngenda kukola ntya osegedde era omanya nti n'enjovu teremera masanga gaayo mukyala wo olumu ndakugamba nti engeri gyeweyisa mu bantu okugaayagaaya ebintu ebyogaaya mu bantu bibiri osooka ne weebuuza ye mukyala bange afaanana atya osegedde nabakumbuuza ekyo mukyala takubuuza ye osooka ne weebuuza ye afaanana atya naye era aba mukazi otegedde wekiba era njoba ne muyaayi nasoma ekyali kimpisaawo kubanga sofa nze nalinga nsoma naye nga nsoma just mpaka we naatuuka ngambe maama nti nkooye nga just nvumbemu nga kiboko tezikyalunuma nnyo naye nga kwokusoma sigamba nti kubi naye ze kunzi kuba nalaba nga tekulina nnyo future erinzi nensomako kye nali neetaaga oshegera kubeera sofa kati ogenda olaba era nga mukanididi tinagamba jipiira bongo weya erepu nasiraba jipiira bongo wagira lina polio oshegera kunze nganze nga n'abala bangi abanfaanana nti nno kyosoma si kyokola kati gwe musajja wange oyinza okuba nga oli walukaga gwe yagamba eyateeka kitta nti ekitali n'ateeka bbo kyange ate yali muki yali yasoba amawulire ekitali n'ateekayo bbo kyamwakawulira bwerito bwe kiba osoma ebirala oyina ate okukulakulamu olaba nga birala kyanja ku ssomero kasi nakizuula nti nonze kasitoma nenga tolina kyewasomerera era wenyini badde mbuuza osomoko okutono kwewasomako ng'okudde kugamba nti microphone nga bugambye nti oza official obadde nga weebuuzabuuzaako ku kyekirala mbadde seebuzaabuuza mbadde enkolera ddala mulimu ki nkoze emirimu mingi nnyo ng'ate ngikola ate nga ngimanyi Tofa champion good alina bazadde be ate babuvunaanyizibwa osegeera era sofa bali badde bakireminze edda nti ojja twonoonera omwana waffe osegeera naye nabo sofa baba bakiraba baba baagala nnyo mbeereneko naye kuba nina abazadde bangi nnyo abansasula n'okunsasula mpiteko just abaana babe bandabeko osegeera bw'obanga gwe tonabatuukako oyo levu waliwo ate abakola ki bakituukako kuba nze ssebo okulabye bwansasulirwa era otuuka ku sho nga batimbi alina ne bagenda basasula balabe enze kitegeera
Tegeza sebo nange n'abanjagala era ogwe 10 kyawo omu okwongerako ali security ya champion kudu erieta kuba emiguwa gyayambadde balole mu kibi bangi abatwazi bangi abeera nakyo bajambadde ku stage bino ebintu jasi bibange bitali bya bulijjo eyo mbalala nate kuffe bya bulijjo bisoboka kuba nso oguwaayo omuntu omu ne mugamba tambula mpaka ku usaafi n'otatuuka ne champion guno bagikubya 2 atuuka bw'akyali kagambo champion oshegera sinagaana naye ngenda ku example nga ku Man U ne Arsenal. Advisor wa Man U tava mu Arsenal. Oshegera omuntu oboshali mulokano tunachoza kungamba nendoza ndikikola okujja kosoka n'omulebye ndo ngogambe ndo ngivuddeko kati mbulirira bayimbi so far omuyimbi asobola okumbulirira nabe tuyimba tebikwatagana kati nga njoga obanga Samugombya nga Siriba Kyagulanyi otegedde wao omuntu agamba jankugambe n'olanga jina akyajinza okugamba kati obanga awutegedde misachi oba Bobi Wine oshegedde ngalo omuntu golabanga ne baba ina kyayayanira ngala mu kirina atale tamagezi gayaga wakaye magenya wawango ndi atobo yakundi asibe ebyayi teke musana abiyoni meeting nayo oshegera nenga ate sifana gamba ni twaga kula begezi waza kwa magezi twagaze mabbali tukosa kitwabe kituyisaawo kali gobaze na magezi go oboja tulinda oshegera sofe ndongo yange si yakutunda nnyo wabula yakusiima nakubako kyenyongerako olabanga mukyusa makadi yabani nengola bakulabo jange jezigenda ezifanya ku ghetto talent yani okudira ekiswa to kyongereke ettaka kati ngende nyimbe nani kati kiringa kati kichagalo yisawaje tandaba kujja era jaja kujja ngambe tukoleki naye tukole era nange muteako ebisandizo ne mu nino imba ne fresh daddy mazike remix irina okufiira wana irina ebintu byange nno byebyo kibya kwegeziwa just nyanyo okulabanga nakyo nyongera ku muntu anacha ayagala oshegera nesidira gambye itaka atendi bumbe nyongere ku kiswa so ekyensasuza kyenjagala asabe ensasuza wakati olaba omuntu nga ntenze nko olimba n'ensasula audio ne video just nze nkwatagana yange na muntu oyo so falo ebintu tuli mukola nga byalinga bitabaddeewo lwaki mwagampenya abayimbi abakulu respect abamu nga sindaba waliwo wesegenda kujiwa kubanga nze nalaba nga omuyimbi ajanga ayimbanga omuntu nga balwanagana buli beesanga osegedde nze omwana bwayimbanga nze okoya challenge mutambuze n'omutambuze nimulaga nange bemba ninawo nengamba najja kukola bwati osegedde kati ogeza tomujja wadi yange yagirina osegedde ali yakikoze nange ne mugamba nti onyudde mbannako endo bannanga wali gye badde bampadde kanjikole ki kubanze kategori gye banteekamu nalaba nga kyali kibulamu naye njagala eri emalayo kati ate eyo kyotalo kiba munno nga omwekole ki ogambe wange wajjira nange nalika kutene nkateekawo awo nange ng'abalala laba nga waliwo akaagala kalina kikamwongerako omwongeramu amaanyi yakugoba mu studio ye nga anasobola kukola naye bamuyita Steve yani salama ro nagamba nzija kukola nawe Steve yani yango producer go bata Steve just kati abo bagala nabo kuba wabudde nenga siwuli yango producer go bayita Steve so fa kuba ne nyimba zenkola za bwere ba producer bagala kukola nange kato yataka kukola nange agenda kukola nani otegeera wajja ukati njagalo yongera okunyumira mu kojeni akuba najira bango jigobi
Okitegedde wali badde okwa mu kategori ki njagala okumanya award kijoyina okukwata ladda waliwo abayimbi ababeera nominated mu artist of the year oba song of the year naye ng'olaba ate nina ennyimba ezibamenyayo nina ennyimba ezimenya ennyimba nze gambye waliwo abaliyo nga bw'olaba ennyimba zange batonkako bakitadde enja nga yamayuuka nnyo singa olimba oli nominated mu song of the year okitegedde ate ne self service bw'olowoleza akatono ofuna katono goza kintu ennyimba buli lunaku njagala bisinga ssebo okitegedde kuba nange singa mbayinja akatono alikomye ku mboozi yange oloba ne tonkaka era singa nkola ssente zezimu naye nabyo nkyagala okubaako byentereezaamu kaakati ate nga bijja kutereera akatono ke nnaaba nsoboddemuuko sina bira byenkola akasente nkayingiza ddala mu ndongo oyo yenze kubeera n'akasente sirina nfuna katono okitegera osooka n'okozesa ekyo kyolinawo then bw'ofuna noyongeramuuko ekiba kisobose okitegera naye ensonga ki audio mukola nfuba lukola nga audio nga mulungirungi era ne audio wange olaba mukola n'abantu abatali bakabi nnyo baproducer bakabi nnyo ne video nzikola n'abatali bakabi nnyo wanze nkimanyi nti nno nze tofa lyange audio nga koyo ayayaanira okubeera owakabi akatini ke mbalina ne nkamwongerako asinga osinkana abaana bageto nga bw'obeera nabo bigambo ki ebizaamu essuubi ebibakulakanyira by'oyinza okubagamba oli sirias olwaleero mbeera sirias era tebula bakimbya n'abageto bangi bo bembagamba babifuna okitegeera nga biki oli muyimiriza okuba omwaka mpeera singa tubanga tuli bageto toli mu geto kubeera nali yayita bibebere lipanda bagambye baba tetuyingira katwe lwaki mwaganye ekyo nenga teri buzibu okitegeera jasi mwemuteekawo embeera jasi olusalosalo olwaba up town n'aba down town nenga naffe tuli bantu nga tufuna ebibuuzo bibiri ebisigadde ekyo kimu ekyokubiri tubuulize ddala remix ne fresh dad bamulamu talent namwagaliza kuba nange kiri talented abantu bwe bagamba kati n'okukwatagana abatali twekembe kaddamu kya bebekulu abansi tasobola kunsaba kolabo oba ebintu byolaba nga tebisoboka era bw'anaaba jinsayi ng'ojjajjeba nga tugitadde esegera tosobola kati olaba katosobola kubanga oli wa senior 6 ayina ogamba omwana wa pifiri nti ate ndagiriraako osegera olabira nga gwe abaayokya kisoboka kati jasi wali ebintu byolaba nga tebisoboka kati bebeku tasobola kujja nangamba kati tuyimbe kyakuba dda ennyimba zonna ezakabi yazikola ki yaziyimba okujjawo nga nze ngenze ne mugamba tukole ki nange nkyanoonya maanyi gagendayo wanampeero jagiraba nga tugiyimba yamaani takabi anti irawe mumaleero obuulizi ndalo anti ngenda naawe